greatest issue Muhoozi is facing is this lumpen son of his. I don't know what he has over me. I don't know if he's just jealous. I don't know. I don't know if it's because Mama and Muhoozi always call me first when we have issues. This hooligan even is not called in family urgent meetings because they know his thinking capacity is very shallow and low. This, honestly, I don't know what is really happening to this young man, because they had fought a huge battle for him to leave alcohol. But he keeps on taking alcohol, and whenever he takes alcohol, he does awkward things. Everyone knows. Can you imagine a son of a president getting drunk and go an extra mile of raping young women? Muhoozi has done a lot to cover up for this hooligan, but it keeps on. Now just imagine that tweet he made. Honestly, can you imagine if you read such a tweet? You know, I don't know what to say, but that man, Muhoozi, is a lumpen. Muhoozi is a very big disappointment to the family. But I don't have much to say about him, but I know you just give it time, trust me. And that is someone that comes out and starts shouting that he wants to be the president over my dead body. We cannot accept such hooliganism. We can't. I even talked to my wife about it. Oinako omuwala mu Filipino bwakabasanya. Oinako eno video bajo oinako omuwala mu Filipino bwakabasanya. Obo oinako omuwala omunyankole akola ku mirimu gy'okusomba n'okuwamba abaana abawala. Watuuseko gubulisa maanyi. Ene simu gimanyiko. Ene simu gimanyiko nga sinagiplayinga. Kimanyi nti na information ekwatagana ku bino ebintu byonna nsobola n'obbiwa CNN Al Jazeera embeera n'ekwononekera. Olw'ena kuzomozi ziri 22. Bakomredi bonna be wakwata bwe mutuuka okudda mu kkono mutoba wa Beiro ngenda kusumula information yonna. Kuba kati ngenda gikuŋŋaanya gyonna. Tusobola oggiwa Al Jazeera, tusobola oggiwa Al Jazeera, CNN bekwatagana ku bikolobero byokola abaana b'abantu mu Uganda. Era ng'oyagala creatingawo racket y'okutandika ku racket ey'okukwata abaana bali virgin nga mubatunda nga bwe biri mu fayiro y'omusajja America. Neddoboozi olimanyi? Hello? Hello? Hi, how are you? Who is this? Do you remember me? Who is this? Can you tell me? You came with Pasha, remember? To Entebbe? Uh-huh. To the house? Yes. You remember? Uh-huh. Yeah, that's me. What? Muhoozi wonna wooli. Bakomredi bonna bwe baddira mu kkooti n'entabwa Beiro ngenda information ngenda gita. Ngenda nagisharinga ku international news medias. Gojja okumanya.
kusampolinzako just second saa 3 kano kaviri bagenda kakuwa era ogenda kafunako nsobola odizanya lona nimba lesa kati nkuwadde nga kanyeewa ate bwe mponinga makitegeeza bakomode bwe bajja mu court notaba wa bail bonna ngemba bakwata ngenda kulirizinga information ekyo nkikubuulidde ate omanyize kasitamponinga tagingira omutamiivu ono wanaviira mu bbaala ajja alabe vidiyo eno yapostinze ng'akootinga National Flag and Other National Symbols Act 2015 n'agamba nti singa omuntu yenna akozesa National Flag mu nkozesa embi oba mu ngeri disrespectinga abazisa omusango kati njagala mbuuze omutamiivu ono bw'omwenge gwa gumuweddeko anziremu bulungi kiki aba NUP kye bakoze nga kidisrespectinga National Flag okujagala tuba tugi disrespectinze ekiyitibwa disrespecting the flag kwe kukeera enkyano National Flag n'ogifuula ekisiimuula kyosiimuuza engatto zo oba kyosiimuuza ennyumba yo oba kyosiimuuza ekintu kyonna nosanga omuntu akutte National Flag ng'ali mu kugisiimuuza ekintu kyonna. That is disrespect the national flag. Ekiyitibwa disrespecting the national flag kwe kukeera enkya national flag eyo n'ogikozesa nga toilet paper n'ogisalasala n'okwata flaga y'eggwanga n'ogisandika ogisiimuuza obukyafu either obw'omwana oba obwo wennyini omuntu omukulu. Disrespecting a national flag kwe kugikwata n'ogijja badde bagitadde ng'akabonero k'eggwanga nga bw'olaba abasirikale bwe bakola bagisikambula ku zipiki z'abantu n'agizingazinga n'agikasuka ku mmotoka. That is disrespecting the flag. Bw'oŋŋambe nti omuntu akutte flag n'agisa ku muti n'agiwanika mbu abagi disrespectinze. Omuntu akutte flag y'eggwanga n'agisiba ku kidduka kye n'agisa ku nnyumba ye n'agisa ku dduuka lye ng'akabonero akalaga nti munnansi era ayagala ensi ye n'oŋŋamba babagi disrespectinze okusinga ono ajja n'agitimbulula wetugitimbye n'agikwata n'agizingazinga n'agikasuka mu mmotoka ya poliisi. Mwe twatandikira ku bukoofiira bereti ne mugamba mbuza amagye ovulo ne mugamba mbuza amagye fulaga kati nayo mugifudde y'amagye musiriwala ki byonna mugenda bikola byonna mugenda byogera bigweyo neti wali kigenda bataasa okujjako ekintu eki kuva mu buyinza kyokka kye kibataasa. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about business. The subjects will toil to do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for anybody who proves to be very stubborn. I'm going to hand all of them. We need a different speaker, a different deputy speaker. Let Orania take over. Most of you people from the east are simply stupid.
You are literally stupid. I'd prefer to work with the northerners and the westerners than all of the rest. The Tumba Amara is becoming very powerful and is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely.